Mitawana myerere ndoza munjogere nyangu emitawana gyagudde dda. Alien Skin Kimenko mwagalwa w'abangi awenjogerera ng'olunaku olwaleero yaletedde abatuuze oba abawagizi be okuva mu mbeera ne bayonoona ebintu bya Bukadde oluvannyuma lw'obutalabikako mu kifo gye baamubuukinga gye yabadde ateekeddwa okugenda abakuba endongo ate baveeyo mu ndongo nga bameese. Wenjogerera nga promota mulwadde muyi era nga we yasobodde okuviirayo asobole okutegeeza bino ng'ebyamukubiddwa abaasasudde okulaba Kimenke oba oliawo tegibalwa. Waliwo n'abayimbi abamu abasimattuse agamba nga Baby Rich n'emmotoka yaabwe yonna yaweddewo okusinziira ku mawulire ge tugenda maaso n'okuba nga tufuna. Byabadde luddawa bino byabaddewo ku weekend era nga ngenda kuba nkutegeeza details. Mpitibwa Vicky nsinzira butereevu ku mukutu Vicky exclusive yonna gy'osinzidde ebitundu eby'eggwanga Uganda n'abali emitala w'amayanja kyemukola ky'amannyo nnyini ddala ekyokubeera nga mwekumira ku mukutu guno. Bweri nkola yange video nkusabye egimpereka like mama bw'oba omaze okubeera ng'olikinga video ejja kuba etambula ku misinde gy'amaanyi netuuka ku buli muntu eyeetaaga okugifuna. So nga gw'atandaba kubeera ng'otweyungako mu bujjuvu nkusaba naawe subscribinga. Bw'oba omaze okubeera ng'osubscribinga ate okwate mu kado kajje mu kigambo personalize okantere mu kigambo all wegambira turn on that notification bell. Buli kimu ojja kuba okifuna bulungi ku simu ku computer oba ku tab kisinziira gadget gy'okozesa. Munnange olwatuuse nga Alien Skin alina okuyimba mu bifo bino wammanga. Ekisooka Alien Skin bamubuukinga ng'alina okuyimba oba okuperforminga mu bifo bisatu ku nnaku z'omwezi nga 8 kitegeeza leero 6 olwa wiiki gye tuggadde oba gye tukubye amabega. Era ng'ono yali supposed kyali kimukakatako okubeera nga ayimba Masindi ng'alina okuyimba Emubende ng'alina okuyimba Kasambya mu bifo bisatu ku lunaku lutya ku lunaku olwo lwe lumu. Alien Skin yatuukiriza endagaano mu kusooka newankubadde gye byaggwera endagaano n'aba ng'agimenye nakati ensonga tennaba kutegerekeka. Ono nga 8 ku lw'omukaaga yasobola okuperforminga Masindi era performance ye Masindi nagibatuusaako bulungi wano ku Vicky exclusive. And of course bwe yava Masindi yagenda Emubende n'abeeyo n'abakuba omuziki bagenda okufuluma mu venue nga bonna bamaze okumenka bayiseeko dda. Ekisinga okubeera eky'omutawana nti bwe yali ayimbye oba ali kuyimba Masindi ate Kasambya baafuna olugambo nga bw'olumanyi nti terulwawo kuzunga nti omukulu Kimenke Alien Skin ayinza obutatuuka ayinza obutagenda kuba performingira. Wenyini abantu batandika okubeera nga bemulugunya anajja tajje ne balindirira. Kati mukulindirira ennyo Alien Skin nti asobole okuba olyawo mbu ng'atuuka Kasambya. Omukulu Kimenke yavuga dda Kampala teyasobola kubeera ng'ate atuuka Kasambya okukuba endongo abaayo. Bwe batyo abantu ne batandika okubeera nga boonoona ebintu nga boolaba obutebe bonna ne bakuba ne babumenyaamenya ne boonoona ebyuma ebyali bitegekeddwa okubeera ng'agenda ayimbirako n'okusanyusa abantu. So ne babeera nga boonoona ebintu bingi. Emiriraano w'ekifo ekyo kye baali bagenze maaso n'okubeera nga bategeka nabo balina bye bayonoonawoko abatuuze nga bavudde mu mbeera olwa Alien Skin obutasobola kubeera ng'ate aperforminga. Okusinziira ku promota yategeezezza nti ebyuma byokka ebyayonooneddwa bisuubirwa okubeera eby'emiliyoni 20 nga zo ze zigenda okwetaagisa okuzzaawo ebyo ebyayonooneddwa abantu
nga beemulugunya oba nga beekalakaasa olw'okubasasuza ssente nti bagenda laba Alien Skin ne batasobola kubeera nga ate bamulaba. Wano wennyini ku event eyo kati wabaddewo bano ba Baby Rich cause nti Alien si yekka yabadde ateekeddwa okuperforminga, babadde bali ba artists bangi abalina okuba nga baperforminga. Kati ba Baby Rich n'abalala ababaddewo ne bagenda maaso n'okubeera nga ate bo involvingibwa mu lutalo luno beesanze nga bali makatikati kuba bo ate babadde ku show Kasambya omukulu Alien Skin gy'atasobodde kubeera ng'akola ki ng'atuuka. And of course nategeezeddwako nti motoka emu ku ze baabaddemu neekubibwa neeyasibwa endabirwamu, nabo ne basobola okubeera nga badduka misinde okuba nga beesega oba nga beesimattula ku bantu bano abadde bataamye okwenkana enjuki. So Alien Skin tannaba kubeera ng'avaayo. Of course tetusobola kuba nti tusala gwakawala ng'ogwakalenzi tetugutunuddeemu. Kati essaawa zino tulina gwakawala, that is promoter, and tetunaba kufuna gwakalenzi ogwakimenke oba muyite Alien Skin. Naye nga abantu bo bayonoonye ebintu. Yes, promoter muyinza okwebuuza lwaki bifulumye lwaleero ku event eyaliyo olunaku olw'okumeka ku lunaku olw'omukaaga abadde emigga egyasigala bano abalala begitaakwata ye yagenda amaaso n'okubeera ng'agabana ku kibooka ezo, era ye kibooka ezaamukubibwa ze zibadde zimukuumidde mu ddwaliro okuva ku lw'omukaaga Sunday, Monday, ate paka ekyama we kyabotoddwa ekiro nga ali akubyeko ku matu, naye nga ne promoter ntegeezeddwako nti ekibadde kimukuumye okuba nti bino tebinnadde bakufuluma nnyo mawulire, abadde mulwadde olw'emiggo oba kati kino gye bayita emiggo bante oba gye bayita kye bayita okutirimbula kuba kutta si we guli, naye kati kuno kwabadde kubonereza kuba emiggo ndowooza enduulu ze baali kubidde Alien Skin ng'abayimbira baddira enduulu ez'essanyu ne bazikonvatinga ne zifuuka enduulu ez'ennaku. Kaakati musifo ky'ogamba omuyimbi amaliriza tumukubira obugalo ate kwabanga kuwawula promoter. So bwe gutyo ne gutasobola kubeera nga guggwa bulungi, naye nga Alien Skin tannaba kuvaayo kwennyonnyolako oba kuwa nsonga lwaki kyabadde bwe kityo. Nsuubira okuba nti omuntu aperforminze gundi events bbiri ku lunaku lumu, event emu nga naye agimanyi bw'ebanga yabadde eri mu mateeka nga mwagikkiriziganyizzaako bulungi mu contract, nsuubira okuba nti wateekwa okuba nga waliwo terms and conditions ku promoter ne ku artist oba ku Alien nga kuliko omu eyamenye terms and conditions ezo, either nga kati zino mpandowooza zange eziyinza okuba nga zaviiriddeko kino, wayinza okuba nga promoter ayina by'ataatuukiriza ku sheeyo ku side ya Alien Skin. Alien Skin ndowooza n'alemererwa okugonjoola ensonga eyo ne promoter mu buntu. Bwe kitaba ekyo engalo show gye zaabadde nti zonna zaawala, Masindi, Mubende, Kasambya, ng'olaba buli wamu waliwo ku distance. Ndowooza bwe yayimbye Masindi n'ayimba Mubende oba oli awo ng'akooye ng'omuntu oba ng'afunyemu obuzibu ng'omuntu n'atasobola kubeera nga agenda kuatendinga event ey'okusatu. So either obuzibu bwabadde ku promoter kuba ba promoter temuli bangu era ba promoters si bangu ab'ebivulu, era bwe bagwa ku muyimbi nga si kitwegguba bamukozesa nnyo losses ez'enjawulo, oluusi ayimbira na bwereere ne bamuwa mafuta gokka, abamu babaleka ne ku shows nga tebabawadde mafuta. Then n'ekirala mulimu abayimbi abamu nga nabo bakitwegguba, asobola olaba akubye Masindi akubye Mubende n'agamba nti nyongeraamu ssente okukubira event endala ate nga promoter already oli ku kisenge by'abayimbi babikola
n'atuuka ku venue ng'ojjuza nnyo nalaba nti ojjuza nnyo nagamba obukadde 3 nyongeraamu akakadde akalala bubeere obukadde 4 bw'ogaana already ali ku venue abantu batunuulidde gwe ate waliwo wano n'omuyimbi omwadde emabegeeyo n'ateekamu evoko n'asooka bamuleetera microphone n'asooka akakasa abantu nti waali n'akakasa abantu ne muwulira ne mukubendu ne mugamba yaddako ku stage n'abakwasa microphone gwobadde ki n'abakwasa microphone yaabwe n'abagamba mumpe ssente mnyongere miliyoni 2 cash kati ngende ku stage so bwe mutazimuwa n'abalaga nti asimbula avaawo ng'ate tabaddiza olw'ensonga ku venue akoze eki abadde omwangu wa kukwekwasa nti olina by'otaatuukiriza ng'atuuse ku kifo so akisoboka ebyabayimbi babikola ebyokuba nti nyongeraamu ssente ng'oluusi ali ku venue oluusi nga tannaba nakutuuka tannatuuka ku venue engeri promoter gyaba ku pressure y'amaanyi awalirizibwa okwongeramu ssente aleme kuyiika oluusi ba promoters baleeta abayimbi bano ne batuuka okubasaba balance waabwe nga tebannagenda ku stage performinga ba promoters ne beefuula baakawaji ne beefuula baakaguje bannantagambwako ne bakugamba kimu bw'otayimba brand yo ng'omuyimbi gy'oyonoona nsente nze ngenda zikuwa ovudde ku stage kati ogenda okuva ku stage nga n'emmotoka eya booking ku mulyango yavuddewo dda nga ne promoter amasimu ge yagataddemu dda akanyonyi ngamba ka flight mode so kisoboka okuba nga alien skin alina ensonga eŋŋumu oba ensonga ezimatiza okukakasa nti promoter ye yabadde mu nsobi era kisoboka ne promoter okuba nga alina ensonga enzugumivu okukakasa nti alien skin ye yabadde avunaanyizibwa ku kyatuuseewo as of now alien skin tannayogera bw'anaaba avuddeyo n'ayogera tujja tubategeeze era tujja batuusaako ebigambo bye naye essaawa zino alien talina kyeyayogedde tetusobola kusala gwakawala ng'ogwakalenzi tetuguwuliriza nze bampita viki nja kuba mukomawo okubaweereza ebinaasingako kaawo ate ku nsonga eyo